Ngamba ntekola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okuba nga weekumidde wano ku Fifije the news anchor mbaanirizaako omukadde kano kennyini era nga omuweereza wammwe si mulala wabula ye Fifije the news anchor. Gwenna eyakatweyungako omukwano sooka osubscribinge ate n'akadde tokerabira obeere nga otufunira ddala butereevu. Mu kaseera kano kennyini mbaleetedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Pallaso era ng'ono afubutuka mu mayanja family abatamutegeera. Ono abeera muganda wa Dr Jose Chameleon wamu ne Wizo Manizo ate n'omugenzi amanyiddwa nga AK47. May his soul rest in peace. Ono olunaku olwaleero ku makya bw'atyo yavuddeyo n'ata video nga eraga ebyamutuseeko mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Ono agamba nti yasaliddwako bafande mu makage era bwe batyo ne babanga bakuba amasasi, ekintu ekyamutiisizza ennyo. Ono agamba nti yabadde ali awo yagenza okulaba bafande nga bamusalako from nowhere era ngono awangalira wali makindi eruwafu gye yabadde nga asalwako. Naye wabajjukira bulungi Pallaso embeera eno yemu bweti yagifunako nga ali mu ggwanga erya South Africa oluvannyuma lw'okubanga yali agenze okubanga ashootingirayo video. Weewaawo yannyonnyola abantu ne video yagiteekayo naye abantu abasinga tebamukkiririzaamu bagamba nti yali mulwali oba bagamba nti tekisoboka engeri gy'annyonnyolamu gye yasurvivingamu balabira ddala nga kyali tekisoboka kubanga kituufu. Nga omanyi abaddugavu abasinga amaaso gaffe gali mu ngalo nakaakano bagamba nti si bituufu bino byayogera. Kamukuwe omwewulirireko omwerabireko n'amaaso go ate tubeere nga tugendera ddala mu maaso. What's your name? Mr. Salim Saleh, everybody that's up there, we haven't done anything. We are home. Police has invaded our house. They are shooting bullets. What have we done as Ugandans? What wrong have we done to you? What wrong have we done in our own country? We are tired of quarantine. Our police officers, you're supposed to serve and protect. 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 Our police, Ugandan police, is here right now shooting bullets at my house. Shooting bullets at my house. It doesn't matter who it is. Don't give them what they want. We are peaceful people. Everybody knows I am Pallaso. I'm peaceful. I am at my house. Bullets have been shot, Mr. President. Don't lock, Baleke. Do not lock anything. Recordings. Kakana. Ivan naito shampulira. Kakana. Leka police kole chekola. Leero. Tuliaba. Nze ndi muna Uganda. Bantwale gye bantwala. Yonna gyontwala. Nze wendi ne recording oba oyagala kuntwala nzuno. Ne recording. I'm recording myself, bro. Oba oyagala kuntwala nzuno. Nzuno. Kyoyagala. Nzuno. Bannumbi ewange sirina kyenkoze. Kama bantwale. Leero njagala onayigire kunze. Bantwale. Ntwala. Bantwale. Wendi bantwale. Henry, sagala fujjo. Relax. Kakana. Tetwagala fujjo. What's the freaking reason? Tewali buli kimu kama nze Pallaso. Ono mwafande wange wa ku kyalo tanjagala nkimanyi era nkimanyi na mu reporting na data kimanyi. Ono mu respectinga nenje ogedde nange bulungi nange njagala bampe ekitibwe kingwanira. Sirina kyentya akoze sirina kyentya. Miss Mutume, Madam Mutume, you are younger than me. Yes, I am a senior citizen. Why are your people acting like that? I have a sister that I've educated that's doing the same job. I remember. Sirina violence. Ivan bajja kukuba bano balalu. Mukakane bajja bakuba bano balalu recordinga. Mukakane Henry bajja kukuba kakana. Mukakane. Galawa, close the gate. Galawa. It's okay. Relax yourself. Relax. Let me tell yourself. You one thing. We have not come here
because we want to come here. There are very many times we have been passing here and we don't come here. But we come here today. But can I ask you something? Can I ask you something? No. Can I ask you something as well? No. You can say whatever you want. No, my brother. We came here my because of brother. public outcry. No. That's not why you came here. That's not why you shot bullets here. That's not why you shot bullets. Si ensonga laki mukubya amasasi. Si ensonga laki mukubya amasasi mu neighborhood. Muze mu complaining ku noise mukubya amasasi ekiro fete tuyina mundu. Olabe bantwala. Obalaba. Mubalabe bansiko okuva ewange. Mubalaba. Ebyo bye byafudde mu maka g'omwami Pallaso okuviira ddala wali emakindi luwafu mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Bw'atyo abiwanise ku mutimbagano gwe ng'akozesa Facebook page ye n'ategeeza bannayuganda naddala abapoliisi nti ffenna lockdown etunyize kyenkanyi baleme kulowooza nti bebokka abanyigiriziddwa ate obusungu baleme kubumalira ku bantu olw'ensonga nti bebazze batta mu ngeri bw'etyo ey'okusaagirira nga bamala gakuba amasasi bo be bangi ddala abalusuddemu akaba. Oluvannyuma lw'okukola ekintu ekyo ssaawa eno wenjogerera Pallaso anoonyezebwa poliisi era bali mu kumunoonya. Poliisi eri ku muyiggo gwa mwana mulenzi ono wenjogerera essaawa eno anoonyezebwa. Simanyi musango ki, sijja kubanga nkulimba, naye nga anoonyezebwa kati wenjogerera. Poliisi emwetaaga mu ttaano zaayo. Lwaki temunzikiriza nemba nga mbaleka mukadde kano kennyini neeyongereyo ate mbeere nga ngasaka agasingako kwago. Mubeere bulungi, mwebale kubanga mwekumira ku Fiji the News Anchor. Mbaagala nnyo, mweraba. Don't forget to subscribe.